Owange abeere mugumu era omugenzi Katonda mulamuze ekisa ebiseera bwe biti tulina kubeererawo bakyali baffe so kyova olaba tuli eno yekiboga tuze kuwerekerako nakusaasirako kyali waffe so byebyo. No. Edda baziikanga abayimbi naye kati covid lwe yajja abayimbi abo tebalina ssente agenda okubala muteekamu amafuta oba alinnye booda oba akole ki ndoza n'agamba afazaale kampereze buweereza bubaka so si banenya lwa butalabika naye osanga mu ngeri endala balabise naye physically tebazze. Abayimbi abo bola basaba transport omuyimbi okumuleeta ne bwaka birthday oba mukolo ki gonna kasita omugamba nti gundi nti onojja bwatuuka era mala kugambye nti tompaddeeyo kafuta waliwo n'abayimbi abamanyi okubuuza eyo wanaabayo obuwala obulungi kwegamba ebintu byabwe bwe bityo so kyengamba kiri bwe kiti omuntu bw'aba asobola oba asobodde ajja naye atasobodde era tomunenya oluusi embeera tanfe tugiraba ennaku zino so nze sisobola kitwala nga nsonga nkulu nti gundi tazze oluusi osanga yandize naye ku lw'embeera tasobodde. Era nsaba muganda wange nsaba muganda wange Charles Kasozi wabula simanyi naye kapale ndowooza mumulaba bambi talina ssente omanye eyo gy'abeereyo okuvaayo ajja eno byetaaga teekamuko ku mafuta naye ndowooza kapale talina. Kapale tomuteeka mu motoka ye agenda ayogera nnyo zino engendo empanvu zino tosobola tambula ne kapale amaliriza kugambye kanyimirire omanyi mwagala musange tebanaziika wuuyo ayagala agenda kufuna obuveera obwo bwakozesa kati osanga olugendo terugenda kunyuma ng'otambule ne kapale so oyo tumuleka nga tukigenderedde era nze kapale ne bwe musanga kukubo nga ebintu biringa ebiganye the best I can do kumwayongeza boda nti linnya boda ogende naye sobola mutwala kuba baasumbua. Nsaba kyali wange mwami Charles Mariachi nti eno yesaawa akule ategeere nti kati yasigaddewo awaka ffe tujja mubeererawo mu ngeri yonna gye tusobola so naye nga ategeere nti okuva na leero eka responsibility yonna taata we gy'abadde naye abimulekedde so weewo. Especially last night mundoza balumudde ku plan ya date engege tugenda okukeera wano bannasobola bakeere bajje kati nyanzi n'abatasobole kuba twavuddewo leeta eggulo tugenda kwesanga eri mu kuziika so nsuubira atasobodde kujja wano yenna wali agenda kubeera. Obubaka ki obusembayo buweereza famire ya Mariachi? Tusaba muganda waffe agume bino ebintu bibaawo ate mumanyi buli ofiirwa omuntu wafuye okuntu kitegeeza nti kati gwasigadde kati Mariachi yatwala famire y'emikulu kati alina okufuna obuvunaanyizibwa obwo n'obuninga apu n'amanya nti kati chairman engeri gyavuddewo kati nzaalira so byebyo naye era ngaffe era nsaba bannange bannakatemba bannange batabali mukatemba wano omuntu omulala nti kirungi nnyo okujja n'obeerawo kuba enkya naawe oyinza okumwetaaga naye njaga kwebaza bonna bazze era omugenzi tusaba mukama amuwuze bulungi. Sijja kugamba nti Mariachi manyi kyayitamu yadde nange ndi mulekwa taatange awummula emabegako eri nga nkyasoma naye mugumya bugumya nti obulamu bwe bityo bibeera teri kijja ng'obadde okisuubira oba ng'okyagala naye tumusabira nti Katonda abagumye ne famire yonna n'abaana abato ne famire esigale wamu batambuze obulamu mu maaso naffe we tuli tujja kuva tumugumya kuba kati ali mu kaseera ayita mu kaseera kazibu naye oba mukulu naye ng'oviirwako taatawo so tujja sigala tumugumya. Atuka ng'ekibiina era nga memba era kirina enteekateeka yakyo nga Tuka era nga ndi memba era amabugo ssaawa yonna kyemmanyi gayinza kuba bagagenda kutuuka kubanga nga memba mmanyi ku bigenda mu maaso nti waliwo enteekateeka eya ngaffe nga Tuka association etwala ba comedians ffenna.